Pate Pastor Bujingo gyakoze okwebaza Katonda olw'okumusimatusa amasasi speech gyakoze akaabye amaziga era binyumo byerabiddeko wamu ne Suzan Makula wasuze otya wasibye otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media call subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabira okunyinga notification bell obenga notified renteka video empya. Oluvannyuma lwa Pastor Bujingo okusimatuka amasasi abantu abakanani land, abakyala, abaami, abaana bonna beeyiye mu makaage ne bajagulizaamu naye ne balya ekijjulo ne bamusaasirako ne bamukulisa ne beebaza Katonda era nga bw'ogenda okubiraba mu maaso awo naye kankuleko obeere ng'obirabirako kubasobola bikunyonyola kubimalayo. Ndaba olina kyoyagala okukkusa naye tebinyuma. Naye wali kye bayita emmere atuuka. Abadde tamanyi ono agaba envuuno akola ku solo tebamuyita Jeremiah Chosen munnakyalo nakoze ku byokulya saagala kisakiro kigendeere era tuba tujjako eno nga tuteekako eno tujjako eno nga tuteekako eno seefu sabiso soosa ono nga sijja lyaka soosa ono gamba nyama mumpe ddabo ne tukuwa era njagala ddabo ngubaga naye nga tetulina okulya so kitalo nnyo tuli mu nnaku naye abanajja mwenna mumanyi okulya nabadabiriza amin. Baba no bajja kufuna nva eno gye wava emmere tujja mu nva naye eyo yani laga ne face girage wabuwala ne face girage mulombere birimu kugamba mbu ate simanyi olidde ki abantu batuuka butuusi kankwanguye baaba batuuka butuusi balengera okukkiriza wali ndaba bana batuuka abantu batuuka butuusi njadde njaga kuwa fiiru bweri fiiru bweti bweri fiiru bweti bweri mpolampola naye gwe tokikola kyoyagala okukola nesizegwe mulimu nzikiza bano bebamashiputi naye bw'anaafuna waayerukira tunaamulaba naalonga omutontomi ayinako yimirira mabega wa ddaala naalonga omutonotyo leyogerako eri abantu naalonga naye agenda senga tufuna tutuulwako kono otuwaya kayimba kubanga ne bano batwegasseeko abali ku tiktok batwegasseeko otegeera andiga kati wano bwanaagira ayinza okuzindukiriza abantu ate abantu bakakkanye wajenga ekiro bulumi abungi era nze nteredde Yesu mu kifuba ky'omubiri omusumba wanguma sirina kyennatanga annabira fukadde mu bulungi mukatandikidde mu makati tukabawa abantu kwe bali basiimi
banaye tulimu kozi kuno kuba kungubaga kwa tukola ebintu wamu bibiri omundi gumu we are celebrating kati balimba kyawo lugendawo lutuufu temugeza ne mukikola ekyo kuba ekinongoze banze wadde nga ekiro bulumi nga bungi era nze nteredde yesu kifuba ky'omwenyi gwe musumba wange nkuuma sirina kyenatyanga era nze nteredde yesu mu kifuba ky'omwenyi gwe musumba wange nkuuma sirina kyenatyanga nina omubeezi omukwano wannyamba sikyatya bba yatasomanga ku nkya mutuntu era nga y'omu okusana ne mu nkubi nyingi ye yannyamba newe buba kiro nga tewali yawulira yetisange kutte oba ewala eyo mutumwa awatali buyambi awatali luyimba mukamubeerawo obutendeka abeera nnyo nange yegwe munena ntekako bukumi abangoba tebanyinza yegwe mukama tanatandeka yegwe annabirira mukama wadde nga ekiro obulumi nga bungi era nze nteredde yesu mu kifuba ky'omwendi omusumba wange nkuuma sirina kyenatyanga era nze nteredde yesu mu kifuba ky'omwendi gwe musumba wange nkuuma sirina kyenatyanga badiya tugenza kukola mirimu ffe tuganziza nnyo basa ekyo kitekwe kali egulugulu abatambuzaako oli atambula eri ali mu waiti ya mukyala Suzan Makula otyo bano abali wano bakadde ba kkanisa bali wano bakadde ba kkanisa bonna nga bw'obalaba bali mu kufunamu kakyayi gabeere nga bakwasaganya ekintu mbona bagambe ntya empewo erina mayumba ekunda bangi pasita ali awo pasita ali awo omuntu janati oyo mulowooza ku kyangu kugenda kake eri bulamu yogera ono oyo muyimbi eri bulamu ayogereko gye muli naye azze kukungubaga ate n'okwebaza mukama ku ssaawa yemu twebaza mukama kadde ebyabaddewo byabaddewo naye ate tetusobola kutamwebaza kubanga ate yatulinaolewo obulamu naye era tunyabadde ekyabaddewo amugaga era tusigala twebaza mukama era okwebaza n'abantu ezisaala mugere ku ssaala ziyongera okuzaamu abantu amaanyi amaanyi kyekyo tweyanziza nnyo eyo muyimbi gwe bayita eri bulamu bagamba erinnya lyo olina engeri gy'olyogeramu eri bulamu asinzana nnyo n'obulamu ebiguma okubadde obulamu ebikulegeretera nozinamu kennyini kiwet abantu bali wano
wife ayi. Bano bona bagenda wa musumba Bujingo wali kumwebalizaako Mukama afuula bonna bona ekikosi ekyo nakugambye bantu bafuluma bwe bayingira kati bano bangi bazze bano baweereza bakukanana tosaagala gyosembera musumba Bujingo waali kubanga embeera mugimanyi tegeera so kati kintu basaze tukikwate mpolampola watali kupapa nayo pakingi waliwo ezisimbula waliwo eziyingira ega kiwulidde akutere ddala wano osooka olaba gwemanya bumanya nti buli abuuza Pentagon mulabe totawana nakumuddamu gwemanya bumanya nti buli abuuza Pentagon mulabe sembera wano mpolampola bakulu odo mwagala kulamuso Mulize nadda mu nnyumba mulize nadda mu nnyumba mulaba mutyo kubanga adda mu nnyumba kibeera confirmation. Kagenda kungamba. Wali. Kalinya kulage. Passa yoyo. Passa ule na mama Suzan. Walaye. Bebao. Pasta ne mama Suzan bebao. Ababiri abola mu gundi abebikiridde.
era ntona suna ndongo bitegereka mwana agenzeewa alinye yani ndona bano ba worship team abo balabye nakugambye buli atuuka alya emmere mweri buli atuuka akolaki alya so tuli eno olowooza nti ate tuli muki emmere eriwa very good. Very good. Tufunye munana. Kano ebyo bisatu atofunye kimu. Yeah. Naye kyakoze atutte bifi byerere. Talina akwadde emmere n'ebifi. Wano musampulinga tuli mumanju naye ndowooza katutegedde embeera nga bweri mumbuulire nzijeko nveeko oba nsigalewo nga mbalambuza nga mbatambuza ninzidde ansa yammwe kasamu gye ŋŋamba banayo mukulu ayagala kubalabako ensigaleko ya mbadde mmanyi mukooye nze nveeko ana batusigalako tovaako okay. It's okay. Rosi pakati gwe olina kyoyogera kyakabyawo tewali kyamaanyi emmere erina okuliibwa oba ogamba ki gwe tolya tuleke tulye lwaki olumwanjo siwamu abangi Richard muganda wange nange nakkiriza ndi Mukama bw'omuweereza obulungi asiima aye nakugamba nti genda mu maaso Maaka munywani wa Yesu sayinza okulabako Maaka jo wankubidde ng'omutwe gunnuma nga nakuwulira amawulire nga neebuuza naye nga lwaki kiba abantu ne bankubira amasimu ne ngaba naye sigenda kukwata simu n'emu sooke mbaleke manyi nze siri muntu wa lugambo simanyi bano abawaagooca agakagwawo mu nendyoka ntandika okwogera ebigambo bitakwatagana nedda ngenda okuleeta ekintu nga nkireeta nga kiriko kyamakulu Bujingo baba ayagala okwogerako eri abantu era asobola okugamba nti kanjogereko eri abantu nga bwakikuze so sikubeerawo nga tulinga wano pati nga kyagendera ddala mu maaso abakyala ba Kananiland balabiddwako nga basanyufu okufa wamu n'abaana baabwe bafumbye ekijjulo bali wamu ne pasita waabwe Bujingo nga basanyufu olwa Katonda okumusimatusa amasasi. Weerabireko to the end tugenda kwejjusa.
Waza musango kimulokona. Waye bangambye mbaleke banakuwale. Oyo bamuyita Ferani. Abantu ba House of Prayer tubagala nnyo. Kimana kimuli yoyo.
Paulina toto kisusa nnyo kaazedda wano pasita ogoloza wa alinga kaana katatu n'amugya bwe tumuleeta bwe tumuzzaayo bwe tumuleeta tubaleetere mami Quickly cover the dear pastor. I'm watching from heaven. Aida, you were watching from heaven. Mulina abataka bakatuuka butuuse. Oh yes. Hey, live in Canada. Kanyankole live in Canada. Mujeba.
Bana yabali mu live mutapinga ku screen tugenda mu maaso tapinga screen tugenda mu maaso nze nasazeewo mbayise mufi eno mpola mpola walaga I'm not sure there's not five.
Buli kisa amanyi nti wazze kusunga taapinga screen kubanga ekyansi yokka lwaki osigalako. Bamwita Laba official. Laba lisemberayo kemabega abantu bakulabe. Bantu ennaku ebayiseemu Laba. Taapinga screen bwanga oli musunzi yengeri yokka gy'osigala wano. Taapinga screen bwanga oli musunzi. Abooluganda omusumba Bujingo yabagambye kikulu nnyo okwebaza Mukama olw'obulamu bwo kyova olaba era abadde akikuutiranga abakkiriza Kanani nabanaabera ku social media zonna ne ku social media app ng'abagamba nti era buli lwabadde atuuka ng'abagamba weebaze Mukama ku lw'obulamu. Weebaze kintu kikulu nnyo era kimu yiddemu okubeera ng'akyali kimu kubanga yeebazizza Mukama ku lw'obulamu. Olidde so kakati nkwegayirira etaapinga gamba ne munnaagambe wano kulumbe mpolampola muliko ate okunyolwa ate n'ekirala weebaza Mukama ku sayidi zonna kati w'ekkanisa tugenzeeko ate n'omusumba Bujingo Mukama gwe yaleseewo. So nywera mpolampola ng'oli laffe Diana wajja kukiwulira anada Charloning nga kituufu. Ntwala okusima kwange n'okwebaza kwange eri yenna alabye vidiyo yange n'agimalako to the end. Simanyi mikwano simira ddala n'olaba obulamu nga tobusikipinze. Saba Katonda abawe ekimusinga okwagala abalayikinga abasubscribinga abakomentinga mwenna nsimira ddala. Osobola okukozesa comment section otwe endowooza okusinziira ku bwolabye vidiyo kuba gyetandikidde paka gyesembedde ki kye wandyagadde okuyisaawo. Nnyongera okujjukiza nti okyali ku Channel Media. Subscribe for more.